head of the Military Operations Directorate, head of Coordination and Government Activities, Shinbet, representatives and other senior officials in security establishment babadde mu meeting. Okitegeera pulaani eno mbagambe nti pulaani bamaze okuba nti bagikakasiza nti bigenda kubeerawo era n'erinnya balifunye okufoosinga abantu b'e Gaza baveewo bateekinga over ekitundu ekyo, erinnya Gideon's Chariots 2. Okitegeera kati pulaani eno IDF Chief of Staff ow'amagye ga Isiraeli gwe bayita Eyal Zamir yagenze maaso n'okweka nti agisomeddemu Minister Israel Katz, Military Senior Command Team ne batuula abatudde mu meeting esembyeyo nga bakola approve mubadde Deputy Chief of Staff ow'amagye ga Isiraeli abaddewo ng'ogyeko Eyal Zamir oyo ye Chief of Staff, omumyuka we Major General Tamiru Yadai meeting agibaddemu era mubaddemu akulira ebyobwambega mu magye ga Isiraeli Military Intelligence agikulira meeting eno agibaddemu akulira operations ebikwekweto singa Isiraeli abalina wagenda okulumba naye mpuliriza bamuyisa abaddemu. Kakati head of coordination of government activities in territories ne bamuyise. Isiraeli eyina ekitongole kyateekawo nti singa tuba tuyina we tuwambye waliwo abacoordinating, for example ekitundu ekiyitibwa Golan Heights kibawamba ku ggwanga etibwa erya Syria nti bayina coordination of government activities nti government ya Isiraeli eyina okumanya ebigenda maaso mu kitundu ekiyitibwa Golan Heights. Kakati oyo naye bamuyise kubanga eno territory gye bagenda okulayika nti bafuga indirect. Kitegeeza nti coordination of government activities chief babadde bamwetaaga era abaddewo. Akulira ekitongole ekyabambega Shinbet, Israel Security Agency ya Shinbet ekikeetera munda mu ggwanga lya Isiraeli naye mpuliriza bamuyise meeting eno abaddemu ne officials abalala ne baba nga bayitiddwa. Mbeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula. Kakati tutegedde nti balizavist mitwalo 5 bebagenze maaso n'okulabika nti boli abayitiddwa okugatta kwabo already abali mu service omukutu okituba Jerusalem Post gutegezezza mitwalo 5 si mitwalo 6 bayise nti mitwalo 5 abala bagamba nti bayise mitwalo 6 abagamba nti bayise mitwalo nga 10 bagende maaso n'okuba nti bakikola batwale ekitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza. Kakati plan preparations ez'okuva kiwetinga ba civilians tutegedde nti ezo nazo bazidiscussinzeeko tugenda kugoba batya abantu bano tugenda bajjawo tutya babatwala mu kitundu eky'amaserengeta okusooka baagala ekitundu ekyamambuka. Operational planning zigenda maaso as usual. Okitegeera operational planning nti zigenda mu maaso tugenda kubajjawo tutya tugenda batwala tutya maserengeta kusooka tutwale ekitundu ekyamambuka. Take over of Gaza City plan eri approved era egenda kuba eteekebwa mu maaso. Kakati mu byonna Isiraeli mu kiro ekikeseza olunaku olwaliro bategeezezza nti ekibinja ekiyitibwa ekya Hamasi tebagenda kuddamu kyegayirira. Babagambye nti ba hostages 50 bonna be mulina tubaagala kati ekitundu tugenda kukitwala n'olwekyo ne ba hostages ate mubatuwe nabo mubatuwe temuddamu kutubuulira kintu kyonna. Kakati olunaku olw'enkya Ssaabaminisita eggwanga lya Israel gwe bayita Benjamin Netanyahu asuubiddwa okuba nti agenda kuconveninga meeting eya gavumenti eyagwamu bakole okusalawo okusemberayo ddala naye nga kiri already approved by the IDF, by the defense minister, byonna nga bwebisuubiddwa okulabika nti bigenda kutambula. Kati enkya Benjamin Netanyahu ne cabinet yonna bagenda kuba bakuunamu stamp, bagenda kuba bakuunamu stampu era ekitundu kigenda kuba kitwalibwa, kitundu kigenda kuba kitwalibwa bali mu kureviewinga proposals ezabadde zireeteddwa
okulaba nti wabeerawo ceasefire n'Isirael egambye nti twetaaga bonna bagende maaso n'okuleka nti bateebwa bakimanyi nti Hamas kino tesobola kuleka nti ekikola kubanga bw'ekikola ebeera terina ngeri yonna giyinza kuba nti munnange eddamu okunyiga Isirael. Abasirikale emitwalo 8 tutegedde nti be bateeseteese abasirikale emitwalo 8 babateeseteese nga mulimu ba reserve n'abali active babateeseteese bagenda ku encircling bagenda kwetooloola ekibuga kyonna. Kati bagenda kyetooloola bamaking sure nti buli we bava nga bayingira bagenda kuva side zonna. Kati buli gye bava nga bayingira bamaking sure nti wasigalawo mu Hamasi facilities zonna eza Hamasi bagende maaso n'okuba nti bazijjawo. Kakati symbols eza gavumenti y'aba Hamasi zonna bagenda kuba bazitimbula. Okitegeera symbols zonna nti ziraga nti ba Hamasi zonna bagenda kuba bazijjawo. Beeranga bwegenda maaso n'okeka nti munnange etambula ataddeko Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo aga latest geego okuva mu kitundu eky'oluwannanda lw'e Gaza ogategedde waakiri akadde kano kennyini abasajja bamaze okulabika nti munnange bakikoona mu stamp bagenda kutwala Gaza yenna bagenda kuba bamutwala. Ngenda bikwongera ebirala naye nga mbadde njagadde kutandika naago kiwedde Gaza egenda kuba etwalibwa. Kankujjukiza ba BF Suma kitongole kiva mu ggwanga lya America balina eddagala erijjanjaba sukaali, pressure ulcers, prostate infections n'endwadde endala. Prostate lax capsules bazirina abagamba nti omwami zigenda kuyambako gwaluma omugongo ng'ekisenge kyanafuwa weekwate capsules ezo ate nga zirina buzibu ziri 100% pure and natural. Balina pure and broken immune booster ekuyambako okuzimba abasirikale ab'omubiri n'otalalwalwala ate maikotu eyoza emisuwa. Bagamba nti bagenda kukebera n'ebitundu eby'omubiri ebiri munda omanye biyimiridde bitya. Bakebere ekibumba, bakebere omutima, bakebere entambula y'omusaayi, bakebere prostate, bakubuulire ate bamale bakujjanjabe. Bagenda bali ku Kampala Road opposite poster okumanya ebisingawo. Yogera ne Musawo Daisy ku 0749 99 8535 079 99 85 35 oba 079 18 12 90. Bannaffe abaweema Home of Interior Concepts bagamba nti bazze ogenda maaso n'okuleka nti bakudizayiningira bagenda maaso n'okuleka nti badesigninga bakafulumu kudesigninga project bakula gypsum ceiling n'erabika bulungi. Abantu abalina amayumba nga mwagalagala bike bulungi bagamba nti oyagala eddiiro lyo libeere lya mulembe bagenda kukulira gypsum eziriko ceiling erabike bulungi omuntu ayingire mu nnyumba nga tasobola kulabika nti munnange akikkiriza nti wakozesezza gypsum ceiling. Kati bagamba nti batuukirire bakubire gwazimba naawe ateekateeka bagenda kukolera ennyumba eyo be bakafulu mu nteekateeka eyabaweema Home of Interior Concepts bagenda kukolera design ez'enjawulo eza gypsum ennyumba erabike ya mulembe era buli omu akwebuuzeeko kugamba nti abakolera wabajjawa. Kakati batuukirire ojja basanga wali ewakisa ekizimbe ekyagaluleba oba okubikuno tumusamnotemu 893112 070 bagamba nti gweyagala ennyumba yo erabike bulungi bakubireko ku ssimu 070 893112 bakolere gypsum ceiling bagidesigning ate erabike bulungi. Bakolere TV units badesigninga saloon badesigninga amafumbiro badesigninga amaka ne office kosa compound bakuba ne plan ez'amayumba ate nga bakola ne renovation. 0786 6839 ojja kuba ate munnango bafuna abulungi bannafaabo. Modus Management Services bali bukote ezimbe ekiyitibwa Kamule abakujjako swesa opangisa gwakoyo okugubana abapangisa n'ekizimbe apartment baake tofayo bakwasa ekizimbe bakubanyiza ofune ssente mu budde ate nga zaawamu. Bannafaabo obafuna okubye ku noti 559 73 noti 597 noti 778 51 2553 ogenda kuba ate obafuna bulungi. Modus Management Services nga bulijjo wali ebukoto. Tukyagenda maaso ne the inside story tulina MTN tukomawo.
Manda Mobile yino. Koleza wefunile SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles, dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile. Koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Tuwuliza tukole nusu ku nusu 225 omusomo gaggadde okukyusa obulamu bwo ku sayidi y'ebyenfuna n'enzirukanya ya bizinesi ogukutegekebwa rediyo y'enganzi 17.9 Pearl of Africa Radio gukomyewo nate na nkuba mpya kukyusa bulamu bwo ogenda kufuna ebirowoozo n'amagezi okuva eri banna bizinesi abalina ke beekoledde empisa y'okkola okusevinga n'oku-investinga njogera ku kusiga ensimbi kyusa endaba y'ebintu okyuse n'obulamu bwo olinye eddaala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku Odi Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall ng'okuyingira emitwalo 2 gyokka tosubwa abasomesa ab'enjawulo kati weewandiise nga bukyali ofune tiketi yo otuule kumpi tebakusiikiriza fungiza tukole ennusu ku nnusu 225 va mu mbeera y'okwekubagiza tukole ensimbi awagidwa ba YPA babingwa mu kulunda embuzi ez'olulyo nga bali wamu ne Ship with us batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 600 nga zikuba ku mikutu gyonna kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online nyumirwa WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza okubeera n'ekizimbe ekirungi oba amaka kiva ku nteekateeka ennungi gy'olina oba omukugu gwa pulaani wamu n'omuzimbi wo obukugu bwe n'obwesigwa mu nsonga yonna ekwatagana ne construction ate nga yeebuuzibwako aba Yukon Contractors and Consultants Limited baakafulu era bakakensa mu nsonga zonna ezikwatagana ku kuzimba wamu n'okutuusaako kalonda yenna akozesebwa mu kuzimba bagula wamu n'okutunda ettaka batunda amayumba wamu n'okuyamba ku gwalina ekizimbe kyo oba ennyumba z'abapangisa okuzirabirira beebuuzibwako ku nsonga zonna ezikwatagana ku by'okuzimba okugula oba okutunda ettaka wamu n'amayumba bakuba pulaani z'ebizimbe wamu n'okusaveyinga ettaka bakuyambako okugoberera ebiwandiiko by'ettaka naawe alina enkaayana ku ttaka obanga tolina ssente zibigobako bakuyambako ne bakuwa ensimbi ezibimaliriza. Yukon Contractors and Consultants Limited basangibwa Nkumba ku Ntebe Road opposite n'ekizimbe ekya S&S. Okumanya ebisingawo 0704 99 27 86 oba 0775 56 22. be banno aba Yukon Contractors and Consultants Limited kwatagana mu katikati. MTN Super wali yakapya musite wali yakapya wefunire essimu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwereere osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpola mpola ng'ossaayo ssente ezitasooka siringi 10 buli lunaku ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu vibe zaffe teziremesebwa enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balansi omusasule mpola mpola.
nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10,000. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *165 *5 *2 okusobola okwefunira kabode supa eno empya. Kabode supa empya, sitayiro mpya, vibe mpya, nga tuli ffenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigubererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo esigadde 24 zokka okutuuka ku ssaawa 5 izakalasa mayanzi nenga mbajjukiza fungiza tukolako 225 gulugwe musomo gaggade okuteekebwa radio yo enganzi Pale FM n'ekigendera ekyo kukyusa obulamu bwo wakati mu byenfuna ogenda kuweebwa ebirowoozo ebyokwekulaakulanya okuva mu basomesa abalina kye beekoledde n'abakugu mu bya bizinensi otandika otya n'akatono k'olina empisa y'okusiga ensimbi n'okutereka byonna ogenda kuba obimanya nti Pale FM yeetegesenga bulijjo byonna mufungiza tukole nusu ku nusu 225 tugenda kubeera ku Odi Kampala tugenda kubeera wali ku muzikiti ogwa Gaddafi Odi Kampala Conference Hall wetugenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 12 mwezi gwa 10 emitwalo gigenda kubeera ebiri gyokka okuyingira kitegeeza nti okyalina akadde teekateeka osobola okutandika okukaka nti munnange ofuna tiketi yo egenda okulabika nti ekuyingiza jangu ku reception